Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbadirizaako abali mu kutulaba ku mugoba nsonga. Kadde kano tukyaliddeko mwami Tonny Kinalwa. Nga ono muwandiisi wa butabo era nga tuzze tutambula naye emirundi gyonna gyazze Uganda tubadde tunyumyamu ku nsonga ez'enjawulo ez'enkulaakulana ku kyalo mu bitundu bya Masulita Champisi Mbusiro Champisi Magogo bamunanika ya ne tutunuulira n'obutabo bwa zaawandiika akamu ku bwo The Paradise Africa yatunnyonnyola obutabo buno twasembayo okumanya nga waliwo akatabo akali mu ew'omukuŋŋaanya mu luzungu tuyita editor ku mutendero gw'okuteekateeka okugolola ensobi nga kalindiridde kufulumizibwa ke katabo kyako Who is Rich ni mugagga. Mwami Tonny tukwanirizaako ku show nsaba obuuze ku balungi abatulaba wano wetuli tusinzidde Boston, Massachusetts ku Mo Barber Shop. Yes. Era nga omwami ono nabategeeza nti ng'oggyeko okuba nti muzadde, ng'oggyeko okuba nti businessman, ng'oggyeko okuba nti muwandiisi wa butabo, musajja kinyoozi. Kituufu ddala. Kye tuyinza okuyita baba. Era wano we tumusanze tuli mu saluuni mwakolera emanyiddwa nga Mo's Barber Shop. Tukwanirizaako nsaba obuuze ku balungi abatulaba. Abalungi abatulaba nsanyuse okulaba nti muzeemu okulaba ku feesi yange nga abakulu bano bantuuseeko abakulu batindiza olugendo okulujja e Uganda ne balututuusaako ku kyalo kyaffe kino Waltham e Boston, Massachusetts. Ne bagamba tebayinza kutambula kuzzaayo olugendo nga tebantuuseeko tusobole okubaako bye tunyumyanyumyamu nga bulijjo kulaba progress yaffe tutambula tutya. So mbabuuzaako nnyo mwenna abatulaba mbakulisa buli omu ebirungi byatuuseeko nenakuwalira wamu nammwe abafunye ebizibu abali mu kunyolwa okunene nensanyukira wamu n'abo abagenda okusanyuka olw'amazaalibwa go mwana wa olwa kuzuukira kwa mwana wa Katonda etuyita Pasika mu luzungu Easter ate era nensanyukira wamu ne bannaffe ab'enzikiriza y'Ekiyisiraamu okulaba nti bali mu mwezi ogwa Ramadhan omwezi omutukuvu mwe beenenyeza buli kibi ne bavaamu nga empale engolole nga temuli kakindo kewese nga temuli mavuunya ekyo kyekigambo ekituufu. So ndi musanyufu kubanga abakulu bano bantuuseeko wano mu ngeri ya mangu. Mbadde surprised bankubidde kasimu ne bagamba mwami Kinalwa oli luddawa kale neesiimye nnyo mu ngeri eyo mbabuuzizaako mwebale nnyo kugoberera digest mugoba nsonga. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi tukkiriza Katonda nti ekyokulya kituwadde obulamu n'abutuwa n'embeera ya winter n'agitulongooseza erabika eweddeko so kati obulamu bulungi. Emirimu gitambula gitya? Twebaza Katonda n'essaawa eno ndowooza mulaba era mutuuse wano nga nkyakola ssaawa zino zigenda ku 3:00 tukusanze olina gwoyoyota ziri mu 3:00 zigenda nnya tegereze wano bulungi essaawa eyo tetunagikyusa zigenda mu ssaawa 4 ziri mu 3:39 so naye era nga nkyali ku mulimu nkyakola so emirimu tukola. Akatabo ka Who is Rich ani mugagga katuuseewa kafuluma ddi? Kankoze bubi naye ate sisobola kunenya mukuŋŋaanya esizoni mwe tuli yakubala misolo kati y'omu kubabala emisolo gy'abantu ali bize nnyo nga agattira abantu emisolo gyabwe kubanga gina deadline gikomanga 16 omwezi guno gwe tulimu ogwo. Naawe oli omu ku be bagattira omusolo? Nange ndi omu era ono ogwange nagumaze okugubala.
Okay. So kati mu ngeri eyo abadde busy nnyo nakomawo ne mutuukirira okuyita ku simu ne muweereza ne email nanziramu mu email n'agamba mwami Kinalwa nkulowoozaako naye nga bw'omanyi ka season kano ate kaba ne time ngeri limited ate abantu nga bangi n'okwebaka sebaka ndi mu misolo gy'abantu nsaba ongumiikirizeemu katono mmaliriza omusolo so nga sina choice nina okumuwa time. Akatabo kano Who is Rich kamazeeyo bbanga ki? Nakamuwa ndooza kati kagenda mu myezi egikunuukiriza mu 6 oba egiweza 6 kuva linakamuwa okubanga tekannaba kugwa asikangu nno kweditinga kubanga abyeditinga n'abinziriza n'empitamu ate n'embimuddiza ate n'ayitamu n'alaba n'agamba wano wantereza wano tukole mbwetti n'ennyongera ate n'empandiikamuko n'emmuddiza n'alaba bwe waeditinga kubanga mu kuwandiika osobola okukola nga bw'olowoozezza naye ye n'akugolola n'agamba kino kiddemu okibalancing bwoti kale katwalamu obudde ate era nga n'abaganda bagamba bugubugu simuliro kati kyagala ofumba ekintu okiwa abantu nga ddala ekintu kirina meaning so kati simupaku saagala nnyo okumuteeka ku pressure era bw'aŋŋamba nti ngumiikiriza mwanze ŋŋuma ng'oggyeko okubalira abantu omusolo alina obukugu mu byobukuŋŋaanya kubanga ye kenyini naye muwandiisi wa butabo ate alina ne bw'aeditinzeeko so obukugu abulina Okay. Akatabo Who is Rich ke katabo kakokusatu. Kakokubiri manya. Akatabo kana akasooka The Paradise Africa. Katambudde katya katale. Ku katale mu hard copy. Era mu hard copy ngenda kukubira Amazon ndowooza next week. Basobola ate okumpeereza box endala kuba box yabadde esigaddewo. Box ey'omukaaga. Box ya 7 kuba mbali nakutunda box 6 yo 7 nga gyendiko gyentunda nayo obusigadde obulinga buna buli awo mukadulowa so kati sina obutabo kati njagala kubira Amazon eddemu empeereza box endala. Obutabo buno hard copy obutunda otya? $10. Abantu babugula ate box zigwawo kati najje Kampala nga buli tukola program Samulungi ate abantu batandika okuyiika buli tukola program batandika okuyiika wano nga gye nalinda esseewo ey'omusanvu in fact nalingira sina mu mmotoka omu kuba yo yalinda sinsumulule olwakomawo ne bayiika tona akatabo kona nze mbadde sikafunanga okakalanga nawo obugenzi busigazeewo kopi nyawe ziriawo zirinnya zokka esigadde ku box omusanvu so kati box ebeeramu obutabo 10 so obutabo 9 lukaaga kati nakatunda obutabo 696 wasigaddewo buna extra digest mugoba nsonga ko tuli ne mwami Tonny Kinalwa muwandiisi wa butabo muzadde businessman mulimi ate nga akola omulimu gwa baba oba kinyoozi tutunuulire akatabo ka Who is Rich projection y'ogwe nga author oyagala kakomewa in terms of readership and audience. Lwakuba nakakolera ku level ya kusooka kuyamba community yange nga Uganda njakutwalira ku ogwo nga Uganda naye ndooza ka Africa yonna kubanga ebiri Uganda byosange Cameroon ettaka lya Cameroon liringa lya Uganda nabo benyumiriza nnyo mu birime naye ettaka balina lyerimu bwe bagoberera ennima yaabwe efaanagana n'eya Uganda naye nabo bakaabanga Uganda naye ffenna tulina goolo emu yakulya omuntu alina emmere teyeegayirira kati bwe tubanga tusobodde okulima emmere yaffe ng'etumala yuzi nalabye etteeka bayisizza etteeka mu paalamenti ngenda kukoona ku katono nnyo ku kyebisiyaga okusobola okulaga nti emmere g'emaanyi bayisizza etteeka katono nnyo mu paalamenti awo ensi neekwata omuliro ne batandika tukasukira amayinja tugenda kusibawo ababaka ba paalamenti tubatandeko nati tebagenda kuddamu kukkirizibwa kubuuka mawanga kugenda mawanga malala Uganda egenda kubeera nga ssente zaayo zetuziwa tugenda zifurizinga ani freezingira sente freezingira sente gwe businga okwetaaga fesi twetaaga gano mawanga
lwakuba tulina bubeezi leadership nga tetambula nga bwe twagala naye leadership y'eggwanga Uganda senga ekola nga bwe twagala tetugeetaaga bano be batwetaaga ayina emmere teyeetaaga muntu yenna kajira mu America buli omwetooloddeko buli nsonga gye mubadde mwetooloola waliwo matundiro ga mmere buntu bwa caayi bummere Dunkin Donut Wendy's McDonald's store New York pizza buli wete ensonda Burger King buli wete ensonda mmere kitegeeza omuntu okulya kwe kufuga ensi kati ffe tuyina kye bayita emmere ne bw'otugga n'otatuwa ssente zo bajjajjaffe baabeerawo ku mutindo ogusinga okuba n'obulamu nga bawangaala emyaka 14 emyaka 15 nakati tukyalina abantu abasobola okuwangaala emyaka 10 olw'emmere gye tuyina ennungi kati omuntu alina emmere tusobola mugaa nti mutaddeko sanctions. Okay. Obutabo buno akatabo kano more especially who is rich target yo eri to hit Africa as a continent samazinga wa Africa ensi 50 yes ogenda akatabo kano kagenda kutuukayo katya senga mukama mpa omukisa kya mukisa mulungi nti bwe twali e Uganda nagamba nti naleka ntuzizza ku nkiiko zero si ku byalo bibiri bamunaanika emagogo bamunaanika ne Kyampisimbusiro nga twegeyezaamu n'abaami abo n'abatuuze b'oku byalo okulaba tugasse tutya ettaka Kyampisa mulungi Kyampisimbusiro baatandika era bampeereza updates zange ku ssimu okwo ebifaananyi mbirina nga gye bali balima byonna kwebiri okwo ku ssimu bampeereza n'amaloboozi agwongera baamala n'okukola ekibiina ab'Ekyampisi n'okukiregisitali nga baamala kiriweero registered kati kirina amateeka agakifuga okulaba nti ekyalo kigenda kutambulira mu ndowooza nze gye nasengeka kati senga ekyalo ekyo kinaaba successful n'ekyemagogo nakyo nikibeera successful eno esizoni yaabwe esoose batandise okulima era baasize senga banaamala ne babeera successful eno sizoni ne sizoni eddako kijja kunyanguyira nnyo okutuukirira ebyalo ebibaliraanye bajja kuba balina ekyokulabirako kati awo purogulaamu zange zijja genda zigaziwa nga zisemberera ebyalo n'amadistricts agaddako then from there kijja kuba kyangu ogenda okugamba bannakenya ti bannakasooli gwe musinga okwetaaga temwekola nga Uganda bwekola bweti kasooli n'abaawo bannange abeezaire ettaka mulina lwaki temukola munsi za Africa zino Uganda nsi kyendala gye wali ogenzeemukko ndowooza okukkirira oludda lw'emmanga lwonna nalumalako nayingira Kenya nze nagenda paka South Africa naye nagenda Kenya nagenda Tanzania nagenda Rwanda nagenda Zambia nagenda Zimbabwe nagenda South Africa olwo Rwanda lwonna ndumanyi bulungi so kitegeeza ne mu nteekateeka ze z'okubunyisa akatabo ensi ezo zigenda kuba za nkizo nnyo gyendi kubanga nzimanyi bulungi extra digest mugoba nsonga kwe tuli akatabo ka who is rich bwe kanaafuluma either oba kanaatusanga tuli mu America oba tuli mu Uganda tugenda kuwa mwami Kinalwa omukisa akaloonchingire abantu ng'ayita ku programu yaffe eno nga tuvudde ku nsonga y'akatabo n'ekibiina ky'obwegassi ky'abalimi ky'ogambye nti abantu baatandise teri kudda mabega twagala kubanga tukuleka naye nga tetunnaba kugenda ensonga ze twasembayo okwogerako eza mutabani eyafiira mu kibangirizi wano emabega waffe wano wennyini kanso yakuddamu wafuna obwenkanya sibufunanga era ndowooza mwezi gw'okutaano neeteeseteese nze ng'omuntu kubanga okkirizibwa nagezezzaako okutuukirira bapulida naye bapulida baawano enkola yaabwe baagala nnyo ssente ndoza bapulida bonna mu nsi mwe bali bwe baagala nnyo ssente tebakola nga tewali iki ssente buli gw'okubira essimu n'omubuulira agamba naye ndowooza tujja kwetaaga emitwalo 3 okutandika akati batunuulira nnyo ssente naye omuntu nakyo nakibuuza nagenda nekibuuza mu kooti kooti eri nagenda mu kooti kalo kagala kumva mutwe eri wano ova Barrington Ruban nagenda nembuuza
Nimbagaba naye nina kesi yange nemeredde lwa bisale by'abalooya naye nga nandeetaaze obwenkanya nga no osobola okujja ng'omuntu n'oteekayo okusaba kwo ekkooti n'etandika okukugobera ku mitendera gy'okulaba ofuna otya obwenkanya bw'obeera ng'ensonga yo ntuufu nga bwegenda etambula n'ekkooti esobola okukuyamba n'ekuwa atone w'obwereere akuyambeko kijja kusinziira ku ngeri keesi ye eyimiridde etya ne mbagamba neeyanziza kati nensooka nkiwa time so mu Gwokutaano njagala kweteekateeka okitandikeko Ogwokutaano mwezi ogujja nkitandikeko neegendere mu kkooti ngende ngoba obwenkanya kubanga abasinga obungi batunuulira ssente era nabali balooya baba bakutunuulira nga babala ssente zibagenda okukolamu naye nze njagala nnyo okufuna obwenkanya abantu bano ekyagwa ku mwana wange bwe baba nga bamutuusaako obulabe bwabwe so kuba saafuwe mukisa kugenda kulaba mwana we mu ddwaliro eddwaliro lyannemesa okumulaba kati njagala kulaba oba kkooti esobola okusaba footage w'eddwaliro omwana oyo yatuuka atya mu ddwaliro state kimwe yali kondisoni z'omubiri gwe gwali gutya basabe footage oyo afazaali osanga bwe kubanga bw'abanga yali nga tebalina biwundu nja kukkakana bw'abanga yalina ebiwundu ebyamuliko then court esobola okumpa justice nga evunaana abantu abakola omulimu ogwo kuba at least kumpapula kwe bali bateebwako be yali nabo abazungu abo be yali nabo so omwezi Gwokutaano njagenda kutandika ku pulogulaamu eyo. Kale Mwami Kinalwa katumuleke agende akole ebirala naffe tweyongereyo. Twagala kwebaza obudde bwo n'emirimu gy'okola webale nnyo webalire ddala. Wano we tuli basala aba-Nigeria, basala aba-Uganda, basala n'abazungu. Kituufu ddala. Bonna enviiri ez'enjawulo abaami n'abakyala. Kituufu ddala. Era emisana we twasoose okujja wano nga toliiwo. Twasanzeewo abantu ab'enjawulo nga bakolwako. Kituufu. So tubeebaza. Webale nnyo webalire ddala. Oyina bw'oyinza okwagala okutumirako? Ya kusookera ddala nja kutumira nnyo abantu abatugoberera. Amiina. Ku Extra Digest kubanga batuwa obudde. Amiina. Basiima pulogulaamu yammwe engeri gye mugihandolingamu so abantu abo nja kubeebaza nnyo kubanga kitwala buvunaanyizibwa omuntu okugamba kino ekintu sijja kibuusa maaso. Njagala okusiima mmwe kennyini. Amiina. Nti gwe mwalowoozezza okujja mu America. Mwandibadde mukola ebintu mu birala ebibakwatako naye mwagala tulinayo omuntu gwe tutambula naye tulina okugenda okutuuka wabeera tulabe ki kyegenda mu maaso so nammwe mbeebaza nnyo. Njagala okwebaza bakasitoma bange abampagira mu saluuni mulimu guno wenyini bwe munsanze era ndowooza mulabye soogera bulimba bwe mbagamba eri nti anze ndi kinyozi musanze ndi kinyozi ate mu saluuni yennyini ekakasa obwa kinyozi si ku lubalaza. Omutindo gwayo mugiraba. Njagala kwebaza famire yange bampagidde nnyo okulaba nti nyimirira ng'omusajja mu nsi. Famire oba tolina famire then you mean nothing. Osobola okuba nga alowooza nti wooli naye without a famire ebintu bikutagalako. So neebaza nnyo mukyala wange abaana bange abafuddeyo okulaba nti banfuula ekyo kyendi olwaleero. Njagala okutumirako n'okwebaza maama wange singa teyanzaala osanga nammwe temwandindabye. Mukyala Jeni Nakandi. N'abalala bonna banja sinza kwerabira bantu bakola mulimu gwa ttendo ku Kinder Care Nursery and Primary School. Essomero eriri ku Mutala Nursery Ganda Nansana. Bakola omulimu gwa ttendo. Abantu abo wesiri bayimirira mu kituli ne baddukanya omulimu ogwo. Okwesomero era liri ku progress y'amaanyi litambulira ddala bulungi. So nabo mbeebaza nnyo mwenna abaddukanya buli mu kiti kyo okuva ku headmistress paka ku mwana asembayo wansi. Mbeebaza mbatumiddeko nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege Mwami Tonny Kinalwa tetugenda kubanga tusukka olunaku olwaleero. Mu okujja kwaffe kuno mu Amerika eno twasaze otunoonyeyo abantu tunyumyemukko nabo tutambudde naye ebbanga ddene. Era nga kyabadde kyavunaanyizibwa ogamba nti katutuukeko waakolera mu Amerika tunyumyemukko naye tutunuulire ensonga zaffe okuwandika obutabo n'ensonga ze zaalimu ez'obwegassi abantu balime emmere ey'okulya. Kiba kibi nnyo ng'abantu batondoka ne bafa enjala
naddala mu nsi nga Uganda nga tulina ettaka n'enkuba tugifuna omwaka gwonna ne tufuna n'omusana ogukaza emmere ne tugikungula n'enkuba ekuza emmere extra digestive mugoba nsonga tetugenda kubanga tussukawo mubeere bulungi mweraba.